nsanyusa okulaba Faridah. Kale mwami Kisubi. Uli otya? Kunkyaza kusheno. Oli bulungi? Ndi bulungi mukama mulungi. Akabanga kabadde kawisi. Bitambula biti. Tubeerayo ng'emirimu tukwaza mpola mpola. Mpola mpola. Tetusobola kubeera nga buli kaseera tubeera mu ki? Naye nga tubeerayo emirimu gitambula. Mukama tumwebaza. Atukozeemu omulimu. Okay. Yukeri etya? Yuke nnungi nnyo terina buzibu. Emirimu tubaddeyo nga tukola naye emirimu gyesibamu Kisubi. Emirimu gyesibamu? Emirimu gyesibamu naddala ennaku zino abantu abagenda bangi. Bannayuganda bakoze companies nyingi batwala abantu. Naye era abantu ba ending up munange nga tebalina mirimu. Okay. Era nze kyekyanjijayo by the way. Wavaayo? Oba wawumula? Analingeze kunoonya ssente. Nze ndi munoonyi wa ssente kasama nga sikizirabawo kyekiba kintutte mu nsi. Nze obulamu bwenjagala bwakubeera wano. Ate mu abagenda ne mufuna ne kaadi z'obutuuze eyo? Anti kati ate bw'oba ofunye akatabo kakuwa access to okugenda buli w'oyagala. Nesisalire kubeerayo. Ge makulu gaako buli w'oyagala. Ate olina access kuba kati wentuuka ku kisaawe ky'e Japan nga mpitawo buyisi. Kyekisinga obukulu. Muli wentuukamu munda wemba njagadde okusigalamu nsobola okubasaba obutuuze bwabwe. But it depends ky'oba okola ki? Ky'oba oyagala naye kano kakuwa access ku buli airport. Yes. Visa tuzifunira ku simu. Kuba okuteekamu buteesi njagala visa kugenda wano nga bakubuza passport ye namba yo biki ng'obijjuzaamu nga bakuweereza. Anga President Museveni. Okola gwa kugula tiketi. Nze ndowooza wano President yasobola okukola ebyo. Munange tubikola. Kyenva nkugamba nti twakola ki? Akajimu akasamba. Akajiko kasambe. Oyogere ku kigambo kino eky'emirimu kubanga nkimanyi buli muntu yenna ayagala ogenda ebweru eyo. Ekimutwala kubeera bulungi. Kufuna kyakola asobole okuba nga abeera bulungi. Naye ate ogambye emirimu gyakendeera. Naye ate abagenda bo beeyongera bweyongezi. Anti kati bano abagaba emirimu tebasobola bagamba nti emirimu gyakoze eki? Gyakendedde. Gyakendeera tebasobola. Kubanga wana kugamba jukira wano babajjako sente mpitirivu okubatwala. Kisubi abaana babajjako miliyoni aga. Si byeri bakadama bebajjako bakadama ne wotwala emitwalo 8 bakakaddo bakola ki? Kubanga era ba sponsor bali eri. Naye bano basaba mutwalo ogwa pound. Omutwalo gwa pound guli roughly miliyoni aga 5 gwe mutwalo gwa pound. Gwe bakusaba ate ng'olina ogusasula mu cash. Ezo sente bwe mbanzi kozeemu ekintu wano. Kati oyo mulimu ne bebasaba ogumu ekitundu. Omutwalo gwa pound. Naye abantu baagala okugenda e Bulaaya Mr. Kisubi. Naye Faridah nga tuze mu by'obuntu. Ddala omutwalo ogwo gw'oyogerako oba ogumu n'ekitundu. Bwe mbangu investinze e Uganda wano sibeerawo. Ate lwaki nedda? Abantu bali e Bulaaya banoonya okuweza miliyoni 5 10 ziganye. Ng'ate yaziteekamu. Yeewola. Jjukira otuuka nga oli mu mabanja. Bakusabye 5 katusooka tugatemeteme. Bakusabye 5. Bamaze ogakusaba. Ogawaddeyo. Oluusi w'osinzeeyo ettaka lyo mu bamanerenda. Osinze ennyumba. Oluusi osinze ennyumba. Kati wonootuuka eri bw'oba Mukama akuyambye n'ofuna emirimu egyakendeera kubanga batutta abantu bangi. Kati we batwala abantu abangi emirimu giba miki? Mitono. Era abamu by the way balina ku streets. Abamu bagenda mu zi companies ne zisobola okukozesa ezikola black zosobola okukola behind. Nga towaddeyo manyago. Okitegeera? Because bali stuck. Yamutwala talina mirimu. Ate nga wali ebipapula byonna bibabira gavumenti tesobola terina ssente zebawaabo. Ffe wali tubiri kamwanyi. Nze nkyali kamwanyi. Gavumenti erina ssente zeekuwa ke kamwanyi. Woba tokola. Naye bano be bajja wano nga basasudde n'ezo ssente zonna. Toyina access ku kamwanyi. Kubanga jjukira wagendera ku work permit.
wagenda okkirizibwa nti ozze kukola. Toli mutuuze weri. Toli mutuuze. Toli munansi waayo. Toli munansi ozze buzzi kipakasi. Kukola awa myaka gye 2 oba egi. Awo gavumenti terina kusasulayo wadde. Ate gwogiwa. Gwoyina n'ogiwa omusolo. Buli wookola sente baba bazikola ki? Bazitemako. Kati wookwata sente ezo zonna n'oziwa omuntu. Ye n'akutuusa eri. Oyina okusasula wosula. Zino si kwe kuli sente z'osasulawo. Ataano wagawaddeyo. Gataano wagawaddeyo. Go gagenze. Olina okusasula wosula. Oyina okusasula wosula. Oyina okulya. Oyina okola kikati oyina okubeera ng'onoonya emirimu yadde ono abaleese abasudde ku street. Abamu tuluubirira kuyingira naye ng'oluusi abantu besse kisubi. Nyina incident z'abantu 2 bemmanyi ba Nigeria era babatwalirako eyo visa. Naye omusajja yali yatunda ebibye byonna ate ba Nigeria babakubye sente empitirivu ndowooza babajjako bba emitwalo ng'egi. Ng'ate tulowooza be basinga obugezi. Ate tomanyi mbuna abantu abagezi be basinga n'okubba. Okimanyi nti abantu abagezi be basinga okubba. Kituufu kubanga baagala. Kubanga oli omusiru aganze sibitegeera mundeke. Sijja kuwa sente zange. Naye omugezi abyeteekamu ne balyoka bamukola ki? Bamuluka. Jjukira abeera ku bagezi. Kituufu. Okitegeera. So ena incidents 2 ez'abantu. Ez'abantu abasajja abakulu abetta. Betta. Kubanga yatunda ebibye byonna n'agwa ne ku mabanja n'alinnya nnyonyi n'agenda wa mu UK. Agenda okutuuka mu UK nga tewali mirimu. Ali mu mabanja. Family mubanja nayo ayino giriisa ayino ginywesa jjukira abadde taata ng'ewaka buli kimu akitambuza buki. Kati omanyi abantu bawulira nti kugenda bweru bonna baba balowooza ensoji koze eki dola zayingidde ensoji maze ogenda kutuuka butuusi eri onoge kumbe waliwo procedures z'okola ki zoyitamu era omulimu otagufuna nga we bagambye wano ku bipapula kubanga ebipapula babiteekayo eri mu gavumenti bano abagaba emirimu ne basubmitinga nti omuntu gundi tumuwadde omulimu kati gavumenti yo neekonamu era bangi ba withdrawinze gundi zaabwe certificates zaabwe ezitwala abantu kubanga baleese abantu bangi nnyo ate tebabawadde mirimu babatuusizza kati ate we babatuusa nga tebalina mirimu abamu nga bagenda beewaayo mwasayiramu kati we beewaayo oba ogenda kugamba otya nga weewaddeyo ew'omuzungu jjukira bino tebikyali luli we twagendera ffe ng'osobola okugamba nzijjidde ku ndogoyi otegeeza ki ogendera ku ndogoyi luli ebintu tebyali computerized bulungi nga oyinza obatuukako ne bakubuuza oyiseewa nga osobola okubagamba kyonna osobola okubalimba nazze n'omuzungu nandeka awo nze ndi confused simanyi kyakukola okitegeera ne bakubuuza akatabo kaliwa ne weefuula zolo ne bakubuuza kino kiriwo okitegeera nga tebasobola kutracinga naye kati buli kimu bakitracinga tolina storage osobola kuwa nga towadde bujulizi buli bwogera kukunala okitegeera kati abantu ba ending up nga bakoze eki nga bali depressed kati unagenda ne yeewaayo kati bwe yeewaayo aba alina okuwa engeri gye yajja ate baba bagiraba wajja otya ng'owaayo akatabo konna akatabo olina okukawaayo luli twabuyuza nga ne tusula mu toyi ne tubuflashe naye kati tekyasoboka olina okukawaayo ne balaba nsi ki eyakuwa wayingira otya kati bano abaali bakuleeta be balugwamu kati abasinga babajjako gundi baba withdrawinga ki pamitisi zaabwe yes bazi withdrawinga naye tebalina kye basalwa kubanga wookwata abantu nga 5 n'obajjako mutwalo manyi abantu be Uganda babbi oba wagaggawadde gwe ng'ogaggawala ng'otambula nga oba bakugyeko certificate oba tokya ng'atandikawo kampani ndala okitegeera atandikawo yes that's what they do Ugandans bakotogedde abaana tebereza Mr. Kisubi omuntu akuleesa kugyeko $5,000,000 sente nyingi nge wali toloota nako omanyi abantu bwe babagamba kugenda bweru anoonya sente mu bubi ne mu buki naye wano okulowooza nti kantandike business tasobola zinoonya nti kansandikewo kawoteri ka $10,000,000
Uganda tasobola zinoonya naye mugambe nti ogenda ku kyeyo ajja kwewola miliyoni 10 ajja genda nga buli wamu akola ki azeewola azifune kituufu so nga ate agenda kutandika wano ekintu abeere nga basasula mpolampola nga okitegeera so ba ending up nga babagyeeko sente ki mpitirivu ne batuuka eri bambi depression easy anxiety bambi ne bafa abamu n'akalaba aba nga bafa omu yetta ne bwesi yeekasuka from the kalina n'agwa wansi buli mugibuze buli kimu akitunze alaba talina watandikira ajjukira musajja mukulu ndabye bangi abagenze ennaku zino nga balina mwe beerimbika mpulira abamu bw'ennaku zino bajjudde Canada bajjudde Germany simanya bajjudde UK naye nga bagendera mu ango zagamba nti bali babisiyaga bakijjanyiza bakijjanya wano n'ensonga endala anti nze ndi mukubuuza bibuuzo naye oli mutuufu nabyempulira nti abamu bagamba bakijjanyizibwa lwa byabufuzi nti b'opposition ne bagenda anti tuli ku abo bagenda sayidi eyo bano bo basanga bakiyita mu bulungi kyenjagadde tewali gundi tewali kipimo empapula zo ziyina challenges era buli anaatuula kuno ku seeti ng'akubuulira empapula abamu babawulidde ku gundi endala empapula zo si nyangu nze nayambibwa nazifuna mangu nakitegeera naye gwe gyali emyaka egi empapula oyogera ku ki butuuze okufuna obutuuze nabufuna mangu lwaki kubanga nali mukalabakalaba neyiyiza sitole zange okitegeera nempitawo nendeeta n'obujulizi obukola ki omanye abazungu abo balaba kasitooba ng'olina sitole ennungi nga naye tolina bujulizi kaba kaweddemu ne woba musiyazi ddala nga naye tolina bujulizi tebazikuwa ate oli atali musiyazi ayinza okuleeta obujulizi nga yeekiisinga n'omusajja ne bamuwa kubanga akikola actinga okitegeera ayinza oki-actinga awo n'ateekako n'ebipapulapapula ebirala ne bamuwa kubanga abakonvinsinze nti ki naye nga kiri lyo abaana baffe bagenze nga bagendera mu bintu ebyo abasinga bali ku ekyo abasinga kubanga eyo yeshuwa ddiiro eyo yeshuwa ddiiro ekuyisaawo era waliwo abalokola ababeera nga bannumba nyinaye mukutu eyo gyentera okubeera nga bannumba naye nga bagwayo empapula za biki balimba nti baki basiyazi naye nga bantu ba Katonda naye olw'ogendo okitegeera olw'okubanga yeetaaga empapula ate omuzungu togenda mugamba nti munnange navudde waka nze nazze buzzi kubeera wano ewaka wantamye oba navuddeyo lwa mbeera eyo si reason embeera erina okubeera ng'eri threatening ate ng'ethreateninga bulamu bwo kufa neweeba ddiini oyinza obbagamba nti babadde bantemako omutwe lwakuba nava mu busiraamu okitegeera yoba gwe gye wagendera oyinza n'okuba gye wayite janti nze Faridah bwe nalokose kati bankijjanya naye ekyo tebatera kikozesa nnyo ebiseera ebisinga bakozesa bisiyaga na politics naye politics tatera nnyo yali ayisaawo edda abantu naye kati it's very rare okusanga omuntu nga yeewaddeyo mu politics ne bamuwa kubanga bakubuuza ogamba gwe bakuyigganya kyokka oli gwogoberera ye gyali ali Uganda muwoza Uganda is bleeding naye gyali ta bleeding tumulaba wano adde eno okitegeera alaga nti ali free gwogamba otukakasa otya nti oli ebyo byoyogera kati ova olaba bagenda nnyo muki mukisiyaga kubanga kyekisiyaga okureatinga story oba nofunayo gwokisinga biki ebyo bwe bityo naddala abantu abatali balokole n'abalokole kati babikola kubanga otuuka eri nga tolina option
otegeeza ki nga tulina option anti nga atogenda zifuna oti ate onoyogera y'amazima oyina okulimba kyokka bayibuli egamba tolimbanga olaba abalokole wamugenda okugenda mugeyo eno olw'okulimba nti muli basiyazi ng'ate temuli basiyazi omuzungu ali wali amanyi gwe oli musiyazi ate no bagenda ne muzipate zaabwe bagenda ne muzipate z'abazungu abazungu ne babakwana nga bamanyi basiyazi kubanga bamanyi oli muki jjukira abo abantu abagala empapula z'ebisiyaga oyina okugenda mu pate zaabwe okulaga nti ki oyina okubeera part of them kubanga eyo evidence gyongenda okulagayo eri ng'osaba empapula olina okwasociatinga nabo mwekubye ebifaananyi nga mwekutte ebiki ebintuntu bwe bityo okitegeera kyova olaba nze abalokole mbagamba nnyo ne mbagamba Mukama atunuulira omutima gwo kubanga wono abamu butuukirivu ali mukola butuukirivu e Bulaaya naye yeerabidde nti empapula zaalimu yalimba nti kisiyaga emyaka giri 10 yabeera n'obyerabira abamu bazaala n'okuzaala era weenenya anti weenenya naye okwenenya kitegeeza turning otaninze naye kyakirimu wakati weweenenya wagenda ew'omuzungu n'omuganda nali nkulimba kanzizeyo empapula zo ziizo nti nalimba bannange nalimba kizibu okitegeera kizibu wano oyinza okwenenya naye okwenenya kutegeeza turning ekyobadde kyokola nga kikyamu n'okola ekikituufu n'okikola mu butuufu naye walimba otudde mu mpapula z'obulimba emyaka 10 oleeteddeko abaana owasirizza nakokoze abamu beewasa n'okwewasa n'aleeta mutoowe n'aleeta kati nga nze we naabeera wano nendeeta mukulu wange oba muto wange ne mbalimba nti oyo ye mukazi wange oba ye bba wange ne tubeera mu nnyumba nga gavumenti ebawaki ebalabirira nga basiyazi kati omulokole ogenda kikola otya ekyo abalokole babikoze bino abantu bonna kye bakola era n'abalokole mwe bagendera bayitirivu zimbade bayo abalokole bagendera mu njiri ate enjiri ekubeezaayo anti ogenda kuyingira enjiri ekuyingiza buki buyingiza wotuuka wali ogenda kutuula mu maaso g'omusajja agaba empapula omugambe nti nazze kubuulira njiri wamaze okubuulira enjiriddewomu oyina creating ate story ki ndala n'olimba n'okulimba nti nalimbye nti nzija mu njiri naye nze gwe mulaba ndi musiyazi obwo bonna buba buki bulimba mulokole nga tonnatandika kugamba bantu nti sibatuukirivu gwekyo wookitereezezza kubanga abantu abasinga ku internet mwami Kisubi babeera okwo ne bagamba obutuukirivu era tolina kwambala mpale tolina kuteekako earring tolina kusiga lipstick naye nga yeerabidde nti yalimba abasajja ali mu nsi yaabwe alya ssente zaabwe buli mwezi soba kulumba naawe bano of course balowooza bino bye bikulu naye nga beerabidde nti tebasonyiwa ate ng'omuntu omulokole olina okusonyiwa baagaana okusonyiwa bazadde baabwe baagaana okusonyiwa abantu aba bakola ebikyamu baagaana okitegeera balina enkwe balina enge bageya bavuma ebyo byonna babyerabidde batunulidde kyova olaba mwami Kisubi waliwo doctrines ennaku zino ezigenda mu maaso eza earring lipstick mpale nti abantu omulokole tolina kwambala mpale omulokole naye balemye okugamba abantu nti mukyuse emitima gyammwe kituufu mutima gwe gwetaago kubanga woba ogenda okugyamu olubuto owa sikati empanvu alugyamu owa hijabu alugyamu agenda wali n'agiteeka wali ebbali n'aggyamu olubuto agenza okwenda ffe twali e Dubai nze nabeerako mu bamalaaya nga siri malaaya natundanga mwenge nze nga naye nga ngutunza bamalaaya manyi ng'olisenga naye nalabanga abasajja n'abakazi abawala nga bambala hijabu abakazi beeri okwetunda emisana bajira mu hijabu yo oli omusajja kasaalaba ekitonde ekikazi last is last oba oyambadde ki oli nga yawungayunga dda
Kyovola babagamba nti ekitooke bakiteseeko ndiwokirekako sikati akikola ki? Akikwana oba akikwata. Nedda omukazi ne bw'aba ayambadde hijabu osobola okulaba nti mukazi kyoyagala okiraba. Okitegeera? So abalokole tuveemu ebintu ebyo tutukuze emitima gyaffe. So si kyolaba kungulu nti kyekiri ku mutima. Nti kyekiri ku mutima. Sooka olongoose, yes, basooke balongoose emitima gyabwe baggyemu obukyayi, baggyemu enge, baggyemu fitina, baggyemu obutayagaliza, babiggyemu kubanga ebyo Katonda byatayagala. Katonda tayagala mimwa gikola ki? Givuma. Katonda tayagala lugambo. Okitegeera? Katonda tayagala misaayi. Akyawa emikono egiriko emiki? Omusaayi. Yagana Dawudi omuzimbira ennyumba n'agamba olina omusaayi mungi ku mikono gyo. Tojja kukwata ku nnyumba yange. Kereka mutabani wagikole ki? Otandise enjiri. Ate mba nasimbudde olwo. Nkulaba otandise enjiri. Mba nasimbudde dda. Abalokole betadde nnyo mu bintu ebibateeka ebibongera mu bondage than freedom. Ate nga tulina kuba baddembe. Tulina kuba mbuwambe. Tulina kubeera nga mentality yeri bino byolaba n'amaaso. Omuntu asobola okujja kati bannabbi b'obulimba wano be basinze okwewombeeka mu nsi muno. Oli ajja nga yenna alinga lukira lwa kapa. Bonna ne bamugoberera kubanga yeewombeese kubanga okwewombeeka omuntu asobola okikola it's a sign of it's a weapon of manipulation. Omuntu asobola okikozesa okukola ki? Okufuna kyayagala. Kituufu. Waliwo asinga abo abantu ababuulira enjiri y'obulimba okwewombeeka. Bewombeeka ne bajjanga basibira amagandula bambadde amagandula amawanvu n'ogamba bannange ono ye mutuukirivu yekka gwe tulina ku kyalo. Naye nga byakolera eri mu kizikiza biyitirivu. So abaana bangi bali eyo babalimba empale bambi ne bensiba mu mpale mu kifo ky'okukyusa omutima. Naye wamusanga ku ssimu ng'ayomba ayambadde sikati naye ng'ekimuli eno yonna yenna n'emisuwa gyakola ki? Lwakuyomba. Naye alowooza empale kyekikulu egundi si bye bikulu. Mukama akyawa emimwa egyogero biki? Akyawa amaaso gano agaseducinga abantu. Okitegeera? Ekyawandiikibwa kiri muwani sijja genda nayo. Manyinza ebyawandiikibwa byonna mbiyina mu nze. Wabiyingisa. Mukama akyawa amaaso ag'amalala. Amaaso agatunuza obukaba. Agakyayira ddala. Ndozo olaba abakazi abasinga ku bipande abayimbi baffe. Bonna batunuza amaaso ga bukaba. N'omusanga nga alanga mazzi. Amaaso gaba bwe gatunula. No bagakola bukozi. They are seducers nawe. Nze nzijjukira mu ssomero bankubako. Nga bangamba amaaso gange ga kikaba. So kati kyenva ngamba nti sikiriza kuba kuva buto bwentunula. Kati nanze sigala bambukaba. Kati gwe olabika wali oyinagu wali otunuziza obukaba. Nedda so naye waliwo amaaso ag'obukaba. Ng'oli agakola bukozi. Ng'oli akikola bukozi. Nakuyitako nakola eriisa eryo naawe kenyini n'otegeera nti oyo sayini. Erina kyegamba. Erina kyeŋŋamba. N'ayitawo n'agenda wali naawe n'ogoberera. Okitegeera? Amaaso ago Mukama agakyawa. Emimwa egyogera. Papapa egikyawaganya abantu. Okitegeera? N'akyawa engalo ezikola ki? Eziriko omusaayi. Abakazi bajjamu embuto. Oli n'ateebuuza n'atamanya nti ali mu kutta. Atta muntu. Naye ebyo tebabibala n'osanga omuntu yajjamu embuto 40. Bw'amala ng'ayingira bufumbo ng'omwana abula nga yeebuuza Mukama nze nabaaki. Okitegeera? Mukama ebyo byonna abikyawa. Weewaawo Faridah tuveeyo eyo. Kutwala sipiidi. Wanga nkimanyi eyo tetujja kuvaayo. Eyo sivaayo. Okutwaliza wamu. Njagala kuzaayo. Kubanga kye nabadde njagala okwongera okumanya nti abantu baffe bano magezi ki goyinza okubawa. Kuba kati bangi baagala okugenda ebweru eyo. Naye nga bo bamanyi nti sure deal emirimu weegiri. Abaliyo already baatomera. By the way, abamu bali ku mirimu baagala kuva ku mirimu kwe bali.
abamu tebali okimanyi fresh from olya campus. asasula milioni 5 n'agenda babajja nayo fresh from campus n'agenda naye n'atuuka eyo ne bimulemerera ezo milioni 5 kuzizzaawo olina okuba ng'osevinga nnyo olina okuba ng'okola nnyo kati jjukira waliwo abantu ababateekamu ssente oli ayinza okugamba nti oli akonectinga naawe n'amugamba ono funayo obukadde 3 nze ngenda kwongerezaako 2 n'obumwongerezaako n'atuuka n'akolera obuka alina okuddiza ssente ze ezo ssente ozikuddiza ayinza okumala ng'omwaka muki mulamba kubanga ssente zaakola alina okuggyako ezizo alina okuggyako ez'okulya alina okusasula waasula alina okuweerezaako abantu beeno ate bano abeeno oli wagenda kiwedde ate n'abeeri we batuukayo eri tebabuulira bano mbeera gye bakola ki gye balimu kati abeerawo nga munnange tuweeyeza enviri ng'asindika mu kifo ky'omugamba munnange embeera bwe nali ngirowooza si bwekola ki nkyetereeza basula bubi basula bubi nosanga abantu mu burumu bwe buti ng'oli bweru eyo mu busitowa ng'oli gye biri bulungi nnyo basula bubi basula nga basibe abamu basula 2 ku buliri nno ono akola kiro ono akola misana ono wadda ng'oli agenda ono okitegeera buliri bwa obubeeramu ngoga singa ono bamuwaayo shift n'agenda n'akola ekiro nembwebakamu nzekka neweegazaanyako naye nze saagibeeramu eyo embeera ina nagigaana tulira waliwo abatwala bannaabwe eyo n'akutwala Faridah n'ova wano n'ogenda n'akuteeka mu lumu ye n'ofukanga na mukyala we naye nga wagenderera kukola anti mube mu kantu bwe kati abaana akukolera ki jjukira abeera eri omukazi yamubula abakazi beeri babeera busy yes abantu babeera busy mane yebeera wano obwongo bwokwegaddanga simanyaani ono obwo butono nnyo batono nnyo abali ku ebyo ne families gye ziri naye entono okitegeera ate beba ababaddewo for a very long time nga basetolinga dda naye kati waliwo bano abatanasetolinga basula bubi bambi bagala n'okudda naye tebakyasobola kubanga odde okola ekiwano oyina amabanja nga 15 kwegamba obanga agenze mu kkomera eddala naye lwakubanga oli Bulaaya ebintu bino bineewuunyisa kubanga ffe tulowooza nti in fact ndowooza America gye bayita land of opportunities kuba bo muli muntu asuubira nti bw'agenda eyo alina kufuna ate bwe tudde eno ne tulaba oluusi ku butambi obumu nja kubuulira ekiriyo gyendaga tulabanga ne ku street kulika abalomba abantu balombera ddala ffe tetukikiriza ekyo tosobola okuggyako ng'otuuse wali ng'otuuseeyo waliwo n'omuzungu akugambako n'ogamba ono sinyiso anakwogera naye nga yenna talina nawasula eri balina ne homes nga z'abantu abatalina we basula nga abazungu be basingayo yes twogere ku mirimu ki egisinga okubeera mu nsi ezo gye muwangaali emirimu gyonna gyegiri kisinziira katono nnyo abaana bava wano nga babasuubiza nti ogenda eri ogenda kukola ku nnyonyi ogenda eri ogenda kukola mu supermarketi kati abo bawalabu abo bawarabu abo beeno mu Asia mu bawalabu ne US Germany n'egyo gyegiri but you need to oba olina okusoma okusoma otegeeza ki olina okuba nga olinawo certificate olinawo ebiraga nti omulimu ogwo osobola ogukola ki era n'abo benkugambye be batwala olina okusoma online ne balaga nti olinawo ky'omanyi tebagala kukyogenda okukola yes oba olina okusoma naye emirimu egisinga nze mbadde nali mu keya kwe kulabirira abakadde lulina kugamba keya kwe kulabirira abakadde nze no njagala nnyo abakadde abo boolaba kyekyankoza n'obuviiri buno
Obeere ne nga njagala mbafaanane. Omanyi tebansumbuwa wemba nnyina zino enviiri. Omanyi abakadde balinga baana bato badda buto nga woolaba omwana ow'emyaka egi be bakadde betukolamu. Bwakulaba bw'ati ng'agamba ng'atunula ng'ajja ng'akwata nga nkwatemuko ng'omukkiriza ng'akwatamu awo mufuuka ba friends. Ng'awo okola oba ozze muliisa nga tayagala kulya breakfast awo emmere abagenda kukola ki? Ali awo omugamba kwatako nga bw'omuliisa. Kwatako ku buviiri obuuli very beautiful nga bw'alya. Mbalimbalimba bwe ntyo kubanga bazibu. Bamputtu abamu baagaana okukkiriza nti baakaddiwa, abalala balina emitima emibi, abalala basosoze. Tebatwagalirako ddala baddugavu. Kyokka ffe tubakolamu. Naye nange ndabanga tocha abazungu bannaabwe ebanga tocha kubanga lwaki omuntu bwakaddiwa bamujja we bamujje mu bantu bakuze nabo ne bamutwala mu ebyo ebiyumba gye babatwala anti kati ndabanga nange kutulugunya liri komera ne babatwagamba ne babatwala mu komera baba balina obbateeka eyo kubanga abakadde abo boolaba tebasoboka. Omukadde abeera mukadde ng'ali mu myaka 9-10 nga omwana gwazaala abaana bazaala bali mu myaka 8 kati n'olabanga nabo ono wavaawo be bajja kwegamba tebasobola kulabirira ani maama waabwe nabo bakaddiye baba tebasobola settingi eyo ziri zitya kubanga ffe wano jjajja ne bwakaddiwa n'akomawa maama ne bwakomawa tusigale tubalabye eyo ki ekitasoboka mubalabirira naye era bali bubi bazaala mwana omu bazaala batono ekisooka bazaala batini nnyo abakulu ne bwokula abazzukulu balabirira jjajja owaayo abazzukulu naye kati bano bazaala abaana batini oluusi kati abasinga bayirawo ababeeramu ezo zi homes abamu baba tebazaala abamu abayazaala akaana kakyokka nako kakaddiye tekazamukola ki n'amaka go baba nago babeera n'amaka era ago amaka ge gabalabirira ge batunda ne babeera nga basasula eno bade manye eno biba bya bwereere nedda se tebiba bya bwereere gavumenti ekuyambako buyambi eyambako abo abateesobola abatasobola naye ngo bakuwaayo akatinitini n'ogattako kati bano mulimu abagagga ddala nga babeeramu ezo zi homes waliwo abaasigala mu mayumba gaabwe but it is very expensive okulabiririra awaka kwanze mba nsobola okugenda ewuwo ne nkulabirira emyezi ng'egi nga nsula naawe nkuwa emmere ku makya misana biki okitegeera abasinga babikola ebyo abalina kuki ku ssente afuna omukozi nga nze n'amutwala n'alabirira ani omukadde n'alabirira jjajja maama we n'amulabira n'amakinga sure amuwa eddagala mu budde n'amakinga sure amutwala ku appointments ez'abasawo n'amakinga sure kwegamba kumwolezaako kumuliisa kumutwala mu buliri kumukyusa ebintu bwe bityo okitegeera abo nno be bagagga naye kati bano abatalinawo ssente babatwalamu ezo zi homes kubanga home ebeera bit cheaper kubanga a home abakozi baba banjawulo ate home yebe basasula oluusi ne gavumenti ate baba balabirira abantu bangi so libanga ssomero woleeta abantu nga bangi the more people who come there kyanguwa ate obeera n'abakadde banno gani okubeera mu nnyumba obwomu okubeera lonely ate abo abazungu boolaba bakozi baali bakola dda ssente zaabwe kati ssente ezo ze zibalabirira wano mu buki mu bukadde bwabwe balina zi pensioni balina amayumba okitegeera so babeera okay naye of course mulimu ab'emputtu abatayagala kukola ki buli kaseera aba agendako oli n'akeera ku makya n'ayambala n'anaaba ne yeetereeza ng'agendaka buli lunaku nno nga yagaana okukikkiriza nti ali muki mu komera ly'abakadde Eryo ndiyita komera ly'abakadde lyo komera bambi ate ng'olaba abantu ab'enjawulo abazungu baabwe tebaagala bakolako munnange
tebalina remorse ffe gye tulina ffe tulina ennaku yaffe ova eno ng'olina ennaku yo kati tutuuka eri ne tubalaga omukwano gwonna n'osanga oli ng'akuuta omuzungu alinga akuuta ow'eno tebagala nakunaaba actually tubanaaza lwaki lwampaka mpulira biwulire tubanaaza naye munnange nkubuulire Mr. Kisubi it takes love era abantu abali mu mulimu ogwo nga tebalina mukwano baguvaamu kubanga guleeta omanyi okulabirira abaana abato ate nga bakadde ate abamu tebalina mpisa balinga ddala abaana abato nakwata ekikopo n'akikasuka eri n'amala okunywa oluusi omuwadde kyayi tamwagala n'akasuka eri ekikopo oba n'abikuyiira oba n'obanga omwambazanga tonakkuba oluyi kati woba tolina patience woba tolina patience n'abo bakadde olina okubanga era nze neebaza Mukama oyampa omutima ogwagala kitegeera kati nzijja ne mulaga okwagala n'agonda ate nsaba n'okusaba abo abantu oyinza babeeramu nga tosaba baliko emizimu baliko emyoyo emibi abazungu nabo balina emizimu ate emizimu girinawe gitali emisambwa nedda ssebo emisambwa giri Katonda Yesu enjo bazungu egyo giri buli wamu giri buli wamu baliko emizimu baliko emyoyo emibi abamu battanga bantu kati nga yakaddiwa ali awo alina torments ali tormented yes wali wabeerawo agugumuka abeerawo nga gamba I'm rich I have money buli kaseera abeera alekana money kwegamba ebintu biri mu homes ezo kwegamba obiraba n'oseka oluusi n'owenyamira ate n'olaba obulungi bwa Mukama kubanga abazungu abawangaaza nnyo osanga abakazi abantu ba myaka 14 106 110 ate nga bakyatambula ng'okasanga katambula bwe kati naye abamu tebeebaka tebeebaka babeera ku makerenda balina omuwa eddagala ly'okwebaka eno gavumenti yebalabirira mpozi ogambye bakola batya okubeerayo nkugambye gavumenti erabirira abatayikola ki abateesobola nga yakaddiwa naye nga ssente alina ntono babawaayo ka ssente kati naye baziwa homes ne babeera nga baprovidinga buli need yonna gyakola ki kubanga jjukira baba balya wamu tubafumbira emmere ne tubasavinga breakfast naye routine z'abazungu nga woonoomanya wano nti abaddugavu twagala nnyo akatogo n'obwogi kati bakeera bafumbira ki nabo English ki breakfast buli omu ne bamuyita n'akola ki n'alya abatasobola kweriisa ne tugenda ne tubaliisa kitegeera ne mubafumbira lanchi ne mubasavinga ne bali abaagala okulya abatayagala kulya abaagala okufa mulimu abaagala okufa nga yayakoowa ensi gakyogera kati simanyi lwaki Mukama nkuumye okutuuka wano nze njagala kufa nogamba bannange nayekyawa woba oyagala kufa gweva ku mmere kubanga abaagala okufa alekerawo okulya waliwo abeekyanga nagamba sikyaddamu kulya nagaanira ddala emmere kati wagaana emmere ng'atandika okulwala eri oluusi zino egundi zijira ne zeegatta ne waziba nga takyasobola nga munyina kuyiwayo tuzza okukola ki paka lwafa waliwo abaagala okufa famire negamba tetukyalina ssente mumutte aishuwa Faridah sekulimba ne bamuwa bagiyita I think morphine bamukuba morphine ne bamukuba eddagala eryo paka bwafa nedda asayininga wali nti ayagala kufa ne famire yonna nekkiriza ne bamutegekera engoye ng'afudde wali buli kimu ne bakitegeka ne tulinda bulinzi time ffe ogwaffe gwakumucekinga kakyali mulamu kacyakubamu kati gyegyo emirimu gyaffe nno munnange va ku muzungu famire negamba nti tetukyalina kasente waliwo olinajja n'amutta nga teyayise n'eri nga yamukooye abamu bali omwo bagagga bavundu nga baagala babba bintu byabwe okitegeera bamuleeta lwampaka ne bamuteeka awo kati mwejo wakubanga of course baagala ssente aba home
omuntu alina kubeera oluusi butabika oluusi kati buli wagamba buli we yeekyanga ayagala kudda waka nga bamuwongera eddagala okitegeera so embeera nga olugiro oli nga ajja nga azza mulabako ng'amuwaako okunywa agenda yeebaka era bubeerawo nga butya n'okufa bugamba oyo ayagala kunzita mwagala kunjijawo lw'ebintu byange biki ebintu biri eri biyitirivu mu homes naye munnange mukama abantu yabawa obulamu nze ndabye obulamu nayongedde okwagala katonda okukolamu abo abantu otuuka ku muntu nga yasigaza amagumba gokka naye ng'akyali mulamu ng'olaba amagumba we gasaliza n'emisuwa nga tekukyali nnyama ng'olususu luno lutuuka kisubi ne lufuuka nga oba nkugamba ekipapula temukyali kanyama lufuuka ng'ekipapula ne lutandika n'okunyuuka nyina gwe nalabako nga alinga ekyennyanja bayineze twegomba giri mirimu tulina ate okubeeramu ne tubabeeramu kati ebyo naali birabye ddi kituufu omuntu waggwawo n'asigaza amagumba nga n'akabiina kennyini tekukyali abaali abanene ng'ennyama kati eyiika buki manyanga olususu luno nga lwe luyiika n'ogamba yi mukama kiki kino kyentunulako ng'oli asigaza amagumba amannyo bagateekamu buteesi tugooza ogamugjamu n'ogooza gasula wali agateekamu ku makya ayinza okuba ng'ayogera nekifubutukayo nekigwera nze nno nga mbeera wali nga nseka mbeera wali nga nseka naye yonna ng'oluusi ng'oli ayogera nga naye wegazina bwegati mukamwa naye that is life so yembeera eyo that is life yeyo life gye tubeeramu mulimu abalungi mulimu ababi mukyalenjeeza era ng'emirimu emiki emirala kuba tubadde ku mirimu egiri eyo egisinga okuba nga gikolebwa keya gyensinga okumanya eyo kubanga gyembaddemu yes gyensinga okumanya naye ng'emirimu emirala gye giri waliyo ba drivers waliyo abakola mu zi supermarkets waliwo abakola wa naye nga keya abantu gye basinga okwettanira omanyi lwaki oba yeefuna si yeefuna tesaba nnyo bisaanizo teyina nnyo bukwakkulizo kubanga omuntu yenna asobola okulabirira omuntu yenna osobola okukwata obuugi n'obutwalira omuntu n'omunywesa okitegeera it is simple training ndowooza abasinga kye bava beeyiwawa mu keya so magezi kigowa omwana oyo oba omukazi oyo oba omusajja oyo ayagala okubanga ava wano agende anoonye omulimu ebweru waba olina kyokola wano bakwana tebaagala bibagambe yensonga lwaki tulimba waba olina kyokola wano Mr. Kisubi ng'okola ki kubanga woogenda e Bulaaya omanya nti olina emyaka ng'esatu deedi nga tonnatereera kiringa wonoova wano ng'olina omulimu gw'oguli permanent obadde ofuna obukadde bwo bubiri mbadde manye nti ngenda kufa manye nti emyaka esatu omanya giri deedi tolina kyogenda kukola emyaka mifu temuli sente kati waliwo abo abajja mu nsi zino ezaffe ezo ze Schengen olina okutuukayo olina okusooka okusaba empapula kubanga tebakukkiriza na kuyiga lulimi lwabwe nga tolina mpapula olina okusooka okusaba empapula we bazikuwa n'osucceed nga n'obeera lucky ng'oba otandika okuyiga olulimi lwabwe olulimi lwa myaka egyo emyaka emeka woba ozifuniddewo egyo giba emyaka esatu ng'osoma woba togifuniddewo kati nze namala empapula nazifuna after 2 years nensoma another 2 years gy'emyaka egi okutandika okukola okitegeera kwegamba olina waliwo wasted ki years waliwo wasted woba ofunye mangu well and good naye ebiseera ebisinga you can't guarantee omuntu yes woba ogenda eyo olina okukimanya abantu baagala nnyo ogenda eyo naye atuukayo nagamba kale oba lwaki najja kubanga bye wali olowooza si bwe bikola ki si bwe biri bakufa abagenda nga tulina betudduka nga tukooye bukooyi Uganda ng'okooye nogamba njagala nviire famire yange ngende nfuneko gye neekweka naye oyogera nnyo ekintu ekyo
simanyi kiki ati bangi bagamba Faridah abakuki okwogera bwa no munange nakoowa famire nali nagikoowa nali nagikoowa lulinga nga sinnalokoka nga sinnabasonyiwa ogikoowa nga bakoze ebikyamu nga ogezezaako nga bakusosola you are the black sheep okitegeera kati ate wookoowa famire yo oba oyagala kugenda wantu gye batakukola ki gye batakumanyi otandike life yo nze sikyanenya n'abannayuganda batuukeeyo n'abeera nga Ugandans they don't associate tebalina nnyo lukwano osanga munnayuganda aba ayagala abeere mu kampani bwogu wawulira munnayuganda munne aba alabanga mulabe we omanyi lwaki abantu abasinga bali eyo mu kwekweka abantu abamu tebaagala bwagazi balina obukaawu balina obukyayi munda mu bo ate n'ekirala bye bakola tebabyagala kati abeera ku kirimu takyagala tali happy kati ate alaba munne naye bamuleesa ate ono naye agenda kunkolako olukwano mbu lwakuba ndi munnayuganda abamu baganze ndi mu Nigeria nze nyinako eyaŋŋamba mbu mu Nigeria bangi actually ne mugamba ova Nigeria kitundu kikubanga nze byaba Nigeria mbimanyi nababeeramuko nagenda nayo ume mu Uganda ne mbuuza from where nangamba Nigeria naye ne accent yennyini nga njiwulira ya munnayuganda kubanga munnayuganda tabula ne mugamba from which part which tribe are you nga tamanyi kati nenebuuza omuntu kyogenda okulimba olina okikolako research kati oli wambuuza nti nze nyinza omugamba ndi mu Nigeria kubanga tribe gye ngenda okwekwekamu mbangi manyi nti ngenda kugamba nti ndi kino kubanga mbafaanana okitegeera nsobola n'okufoojinga olulimi lwabwe ne ndwogerayogeramu naye tribe olina okuba nga ogimanyi naye bannayuganda bakusesa ayinza okulimba nti munnayuganda oba abamu otuuka mu kifo ne yeefuula ng'atali munnayuganda kati ku endi nga mumaze shift n'alyoka gamba oli munnayuganda naye nze omunange wembeera eyo ku mirimu gyange mba nalabye dda ne ndaba omuntu eyeefuula atali munnayuganda nze nga njogera oluganda lwange ye nga yeefuula okitegeera I don't live in pretense bannayuganda abasinga bayagala nnyo okulivinga in pretense naye for what who wants to know abroad abantu tebaagala kumanya Mr. Kisubi buli omu ali ku lulwe basula bubi balya bubi bakola bikika kyababeeraawo nga bonna imitaafu okitegeera buli omu ali ku lulwe nobody wants to know so omuntu ayagala ogenda eyo akimanyi omuntu ayagala ogenda e Bulaaya agenda ng'okimanyi nti waliyo struggles it's not a bed of roses nga bw'olowooza wano abamu jjajjange yaŋŋambako nagamba mbadde mmanyeyo yaŋŋambako muweereze sente mugamba sirina nagamba ne Bulaaya bagamba nti tebalina ssente okitegeera kati abamu abasinga mentality yeeyo oli bwawulira Bulaaya abalowooza ti ssente okitegeera tumanye eno naye munnange si bwe kiri abantu babeerayo e Bulaaya bambi n'aweereza obusente bwonna oluusi akozeeyo 10 oba 2 ebiri gye mitwalo nga 8 gyonna n'agiweereza wano ye n'asigaza lwa 10 emitwalo 4 afune kyalya agikoze ennaku nga 2 oba 3 mu 2 ojja kukola 8 okitegeera ekitaliwo we giba girabisa emirimu wano tekiriiwo kubanga emirimu gyabulamu ennaku zino naye of course mulimu abagirina ampuliriza sikola ki sikiteekadwamu nti kyonna emirimu waliwo abagirina naye nga abasinga bemmanyiiko bemmeetings ababadde mu vicinity yange babadde bakaaba ng'era tubeera n'ewaka ng'emirimu tegyakoze eki gyabuze ng'oli akola ennaku 3 mu wiiki ate jjukira woba okolera bano abantu bano abakolera behind okola 3 bakusasulako 2 kumba okolera bo be bali obulungi okitegeera abantu bannayuganda tebalumirirwa bannaabwe atoolo oli akulaba olina amabanja bambi wakajja bambi osafaringa n'okolayo ennaku zonnya essente zirina kubeera 4 ekitone ennyo zirina kubeera 4 ng'ajjeeko n'ezize ng'ajjeeko biki
naye nakuwa 250. Ate onoyomba onomuyitira poliisi onokola ki? Otambula butambuzi n'ogenda. Obeerawo nga wennyamira bali eyo bennyamira bakolima bukolimi naye nga tosobola na kuva wooli kubanga yalinga akuyamba. Okitegeera? Bannayuganda mukyuseemu bannange naddala abalina zi kampani e UK. Mukyuseemu abalina zi kampani temulekera okutulugunya bannayuganda bannammwe. Sente muzibawe nga we bazikoze. Mujjeeko akatono, mujjeeko ekisaanidde. Munno naye amanye nti wenkola wiiki mma nsuubira sente bwe ziti. Naye omuntu n'asuubira sente ne mutazimuwa. Ne muwa kitundu, ne muddamu ne mumuwayo akatundu kwegamba butayagaliza oba kiki. Naye ng'olaba abantu batwala sente z'abantu. Mukola nnyo, naye sente temuzikola ki? Amumanya azifuna bosi. Bosi agamba tebalina basasula naye omuzungu asasulirawo. So bosi ali eri ayozaamu. Eri gye tukolera omuzungu kusasulirawo weba mmande sente z'omumande ziba zikoze eki? Ziyingidde naye kati ono yo okuzibawa. Asooka kuzimba eno akedi. Akedi ye nga tennatuuka ku bbiimu. Tabasasula. Okitegeera? Kwegamba naye Mukama abalaba. Kubanga ebyawandiikibwa bitugamba nti omuntu bambi nga netuuyo tezinnakala muggwako ng'ava kukola muweki musasule. Tomuleka kukkuluma. Abantu bali eyo Mr. Kisubi bakukkuluma mu UK. Bakukkuluma mu abo abantu ababawadde emirimu bannayuganda bakukkuluma. Okitegeera? Bakaaba. Oli eno oyina abaana oyina kyebikubanja bwe biti. Okoze nnyo ng'olowooza onoofunayo kasente ebimu ogenda byetawuluzaako. Okanya kukola nnyo okoowa nnyo sente bosi yakola ki? Yatwala. Gwakuwaako bwe kati ku sente empitirivu z'oba omukoledde. Abaana bangi Faridah abaagala okujja ebweru eyo. Ng'era owulira bangi abagamba nti nze ne nfuna chance. Ne bwemba sirina we ngenda kutandikira. Sirina we ngenda kusula. Obo bujega. Sirina we ngenda kukola ki? Oya ayogeza bujega. Ne nfuna chance nze ninnya nnyonyi ne ngenda UK. Oba ninnya nnyonyi ne ngenda US. Aba ayogeza butamanya. Bujega obwo. Lwaki oyogera bw'oti? Anti kati tosobola kukola ki? Mr. Kisubi. Nkimanyi excitement ebeerawo n'okwagala ennyo kubanga nange mbaddeko eyo. Okitegeera? Naye wootuuka ate eri omanya nti tekyali buki? Kye nali ndowooza si bwe kiri. Kyali tekyetaagisa. Okitegeera? Kyali tekyetaagisa yadde Mukama atuyambye ne tukola ki? Naye waliwo abavaayo Mr. Kisubi nadda wano. Nga talina n'agamba kanzirewo Kampala wakiri Ntobe. Nga biganye. N'agamba kanzireyo njiye nali nsobola okufuna nga ya 5. Oba kanzireyo mpange ka business nkateekewo kaonabanga kampaye 10 buli lunaku nja kubeera e Uganda. Naye oli n'ava eri n'akola obukadde 2 bakadaama n'abuleeta bwonna n'abuspendinga n'adduka n'addayo. Era bakola abasinga. Okitegeera? Naye ba investinga bagula ettaka. We babanga tebaguze lya mpewo. Bagula ettaka bagula bodaboda. We kiba kikola bulungi. Naye abasinga mpulira bakaaba bukaabi. Nakola sente mama nazibba. Nenkola kino wekite mugulawo account. Mugulewo account mutereke sente zammwe. Okola emyaka 2 omalodde olabe engeri ki gyogenda okukola ki? Gyongenda okukozesaamu sente. Fact ba advice kubanga bangi bendabye nga baagalana kwetta. Of course. Olw'ensonga eyo nti boyfriend bazirya. Tata. Sister giving the wrong people. Songa ate kintu kyangu nnyo tambula n'ogenda ku stand big oba n'ogenda mu standard chartered oba n'ogenda gundi weziri wano impetitive banks. Okitegeera? Tokwata sente zo ziteresa muntu. Tokwata sente zo ziteresa muntu. Kwata sente oziteeke mu banka yadde banajjako 13,000 buli mwezi. At least than okuzikwasa omuntu akulimbe nti nkukolera kino. Nga si kyakola akubira ebifaananyi by'amayumba amalala. Okitegeera nze nyina mukwano gwange yagenda anaava e Bulaaya ng'abadde aweereza muganda wa taata we teyaweereza taata we. Namanyi taata we sente zayinza obutazikozesa buki? Bulungi.
bulungi ng'aweereza muganda wa taata we kojjaawe nga kojjaawe akola ki ng'alya sente nga kojjaawe atuusa mu mmotoka mpya ng'akyusa bukyusa bwagulirako mukazi we nga oyagala mu mmotoka ki asanyusa kya bbeeyi kye nga omuwala akola ki ng'omuwala atuusa okujja we yatuusa okujja ng'agenda amulaga ettaka lyamugulira n'ennyumba ng'omuwala atuukawo ng'alaba waliwo abazimbi biki kumbe kojja yateesa n'abazimbi nyina omuntu gwendeeta mumulage nti nze boosi wammwe n'abawaayo awo katimiti olwasooka omuwala n'addayo n'asigala ng'aweereza ki sente ennyumba kuba kati agirabyeko kumbe bikyupuli byonna kati ogwokubiri nga jjukira ono wemala okulabako yaddayo ng'akyamuse ne taata we teyamugambako yali yagala mu surprisinga n'akola ki n'addayo we yaddayo n'addamu n'aweereza ennyumba ekole ki eggwere eddala kubanga omuntu newaaba akuliddeko ssente nga naye olina ky'olabawo ogamba owaayi newaaba nzibye kasitata nzibye ennyo kumbe ennyumba tebeeranga nawo ne pulotisiye munnange omuwala nga kati ku luno yakomawo nga talina gwayogedde naye we yadda yalinya bulinya boda paka ku nju gye bamugamba alabe bwekoze eki weetuuse yagisanga of course nyumba ng'ekoze eki ng'ewedde kuba nnyini waayo yali naye ali mu gikola ki yali ali mu gizimba ng'agisanga ng'agendawo nga alaba abantu nga tebamumanyi agenda okubuuzabuuza nga n'omusajja tebamumanyi jjukira bali abazimbi abaaliwo ndowooza babyerabira nadda tayimu yali egenzi bayinza n'okuba bakyuka nga baliwo balala munnange omuwala ng'atandika kubuulirizaawo ennyumba biki nga makinga sure nga omanyi agenda okusanga nga nannyini mulala ettaka lya muntu mulala abazimbi tewali amumanyi bambi agenda okutuuka ewa kojja yamusanga ali mu kukabbiya apaakinze wali emmotoka ngezi yali yakatuusa ndowooza pajero ng'azikyusa bukyusa nga ngoye omwana akola kati agenda okutuuka ewa kojja ono amaze okufindinga out byonna kojja bye yamugamba nga bya bulimba ng'atuuka ewa kojja nga mugamba kojja mbadde njagala ontwale ku nnyumba yamugwako nga tamanyi kojjaago jjukira yabimaze obimanya nti ennyumba teriiyo nga mugamba kojja mbadde njagala kuntwala ku nnyumba nga mugamba mwana wange kale kamale okwetegeka ng'ayingira ekisenge nga obamanyi ng'atandika okwekejja ndowooza ng'ayiiya amagezi nkole ki saawe eno ani gwemba nkubira akasimu abakitegeera mbulewo nti awaliwo manyi situation ejja n'oyagala obulire mu ttaka ofuuke oba omusambwa nga tekikyasoboka n'amulinde olinga amanyi ekikola kye kigenda mu maaso paka we yamala n'avaayo ne batuula mu mmotoka n'omutwala n'amuzunza omanyi omuntu okuzunza mu mmotoka nga tamanyi najja kutwala paka onewe yamubuuza namugamba kojja oli kuki nga gye tulaga tetutuuka namugamba mwana wange nkubuulire sente teziriiwo awo wonna yali abalanga eri ki gyakukola ki tiwangi kojja nti wangi namugamba sente teziriiwo siina nakyensobola kunnyonnyola oba onzitanzita mwana wange oba oneegaana naye nze siina sente zo yadde n'ekikumi n'ekiri n'ennyumba gye nali nkugambye teriyo na buli kimu tekiriiyo nti sente zange zembadde nkuweereza lebengera oguza amamotoka ozimbye enju biki namugamba ezo si sente zo ku bintu byonna bye nnina tekuli sente yo yadde n'eki omuwala n'agenda n'aleeta taata we mukulu ono ne batuula omusajja ne yeekaza n'agamba nze sirina amaziga gali awo gamanyi ngalaba
omukazi yakaba tata ye yakomekereza tata musumba ye yakomekereza nga mugamba mwana wange eyo gibalenga loosi bakati bwe mbanze ng'omusajja mba nakugudde eddambulago yali musumba singa yali muntu mulala singa yamutemako omutwe engumi ziba zayase dda munnange ng'akola ki omuwala ng'amukumirayo bw'atyo so omuntu ono ali ebweru yalibadde agulawo akawunti njigulawo nga sinagenda njigulawo nga ntuuse eri kizibu okugulawo akawunti ng'oli eri olaba nze naweerezako sente bayidhawo kankusese nyina radio gye nali mpuliriza y'emutundu eyo yabalokole kwabeerangako gundi kwabeerangako abarika nga bagamba ba investment sisimanyi biki nga mbawulirizanga buli Saturday nga ngamba engeri bano gye bali balokole nze omanyi omuntu kasita agamba nti mulokole bamutrustingirawo naye kati nakimala nakikendeeza mu trust eyo nagijjawo kubanga mba mmanyi balinga nze si buli mulokole nti mulokole okitegeera munnange nga mpuliriza abalokole ate bali ku radio y'abalokole we boogera ebyawandiikibwa era invest with us nga nteekayo sente zange nga nzigulawo n'akawunti nabo ndi eri nga baŋŋamba tuweereze ku photocopy ya ID yo nga ngiweereza biki nga bagula akawunti nga ntandika kuteekayo sente zange kutereka nabo we najja e Uganda nga ŋŋendayo gye baali ka ofiisi kaabwe we natuukayo nga mbalaba we nabalaba nga baŋŋamba simanyi nga bampambwa emyezi 2 okujja okukima sente zange sente zobadde oterekayo myezi 2 ate myezi 2 okitegeera nembabuza sente zange zagenda wanti twafunamu obuzibu biki nagenda okuddayo afterwards natumayo mu sister wange agendeyo mu myezi 2 nga basengukawo nga tebakyali anywhere era abantu abo ngenda banoonyerezaako ngenda banoonya wonna we bali babeere mpozi nga tebakyali mu business anywhere naye nawulira nti babba abantu bangi nnyo kubanga abantu engeri manyi abantu batrustinga nnyo abalokole bambi batrustinga nnyo kati oba olowooza omuntu ono yakyuka tabba tayenda takola bwati nabwati naye munange ogonna nobeera surprised era abalokole mutwesige kitini abalokole b'ennaku zino bayaaye balimba babbi tebakyuka abamu beetuuma linnya nti mulokole abeereko byayisaawo asobole okufunirako okitegeera mwesiga abantu nga naye mubeesiga katini ate woba simanyi sisemba nakuwa muntu sente zo olaba we nali e Dubai edda naterekako nagulawo akawunti sente naziteekanga mu banka ezimu nenziwanga tata wange okitegeera kati nga mugamba gwe banka yange nga naye nyinayo banka kati nga njagala kuteekawo nkolagana ki kuba nali sikuze na tata wange nga mmanyi kati enkolagana weeri tata wange nsobola omuteresa sente zange natuuka nenfuna ebizibu nga sente akyazirina esimu nagijjako taata omulamba ndi mukomera bankutte nali ntunda mwenge ejjukira bansibye noonya sente ezigula tiketi ekomawo edda wano kubanga gwoba oyina gyeguli nali nyinawoko ku busente nga naye neetaaga okuntopingirako nemugamba mpeereze sente ngazirina batalina yadde nekinosi olaba eza banka nazisangayo actually na withdrawingira na ku kisaawe we natuuka ku kisaawe nga sirina yadde n'ekikumi nenjayawo emitwalo 2 ejjanjikola ki ejjanyama naye gye nawo omuntu gwe neesiga taata omulamba saazisanga kati beba abantu mulekerawo okwesiga abantu bannange muzeeyi woba omuwa muweeyo zakulya muweeyo zize naye tomuwa kintu kyo olaba nyina gwe nawa sente yaŋŋamba simanyi biki actually oluli okusooka mu business nyina omuvubuka gwe nali neesize ne muwa sente agenda agule nga ŋŋambye talina ntambula yali yagala mugulire emmotoka mbwe emutwalenga ku mulimu naye ŋŋamba sijja gisobola ogira ogula piki nga yagala ka skuuta ne muweereza sente za skuuta yagigula
kwegamba abantu bo tubagende kitono naddala bannabulaaya munnabulaaya woba oyagala okulaakulana abantu bagende kitono nnyo kwata ssente zo ziteeke ku akawunti jangu oze controllingire bantu batono nnyo g'osobola okugamba nti nteerayo emitwalo gyange akakadde kange kantere ku akawunti batono n'akateekayo konna batono okitegeera so abantu bagulewo akawunti zaabwe sente osobola ozijja ku mobile money n'osindika direct ku akawunti yo from mobile money ebintu byagonjooka nnyo nze omuntu gwanteerako kati sente ku akawunti yange message eba yazze edda wano ne wajjayo eba yazze naye edda omuntu yagendanga n'ajjayo sente zo n'akulimba naye kati tebikyasoboka tubeere bagezi nnyo bannange tubeere very careful sente zaffe tuzikozese bulungi mukama abadde atu blessings abaana abagenda eyo mu bakadaama manyi bakadaama be basinga okubeera ku channel eno be basinga n'okufuna obuzibu obwo n'ekirala kyenjagala okugamba ku bakadaama bakadaama bangi bambi bagenda mu biyumba eyo baalokoka kubanga embeera gye basanga mu biyumba ebyo ye bayeetaaga yesu kituufu abawalabu abo bo si bangu omanyi abantu abasamize si bangu bakubeera nabo bakola ebintu ebyo zimanyi beesiga Allah eddiini yonna yakisamize eddiini yaabwe busamize bwabwe oyo ey'obusiraamu wangi ey'obusiraamu kyova olaba basamize nze nkubuulira eddiini y'ekisiraamu bwe busamize bweri lwakubanga ffe twakoppa ne tukola ki okitegeera eri busamize bwennyini obuwedde emirimu lwaki oyogera bwotyo kubanga nkimanyi kubanga basamize nababeeramu mbamanyi tebakubye bugoma n'emizimu ne gibalinnya basula ntebe abawalabu be mulaba kaakati abaana abaalokoka oba abatannalokoka nga muli mu biyumba bannange mulokoke mwekwase Katonda ate temutya bintu ebyo temutya sitaani omuntu wobanga walokoka tegeera Katonda gwokola ki gwe wasinza kubanga omuwala bwagenda kugamba mpeereze mmindi yange jukira gwe kadaama ayina akasenge katayingira gwe oyina okalongoosa awo tayingira muntu yenna waliyo mizimu gye misambwa gye ate yonze enzikirizibwa okuyingira ate abawala bolaba banafu ayinza okugamba gendayo olongoose onoogendayo mufiya tosobola ebyo ebintu musobola obimalamu amaanyi ebyo ebintu byabwe so balina bukatonda bwabwe balina bakatonda baabwe basamize balina bakatonda baabwe saaba abawalabu n'okubeera nga musaba mwefuula ebyoto mubeere nga musaba munda mummwe nga musinza Katonda nga mumutendereza Kristu Yesu gwe njogerako then we muba muli mu bintu ebyo ebyabwe musabe amaanyi muyite omusaayi gwa Yesu ennyumba ezo muzi sanctifying n'omusaayi gwa Yesu buli wolinya sanctifying kwegamba amaanyi go leka gatekinge over omanyi let me tell you kati nze ndi so spiritual nze ndi muntu abeera mu mwoyo nategeera Katonda omuntu abeera mu mwoyo yabanga yategeera Katonda we kubanga Katonda mwoyo okitegeera kati omuntu ow'omwoyo wabeera around mu kifo amaanyi gonna agabeeramu ag'ekizikiza gaba tegasobola cooperatinga bulungi gasobola cooperatinga bulungi only when she is ignorant of the power she has kubanga ebyawandiikibwa bitugamba nti Yesu ali munda muki muffe tuyina omwoyo wo muki omutukuvu ne taata yennyini kwegamba bonna beegatta ne batuyingira n'atuyingira kati woba tokimanyi ekyo nti oli w'amaanyi nti n'ebyo ebiri awo bisinga amaanyi awo biba bijja kutuulako so basabe kusaba musabe musanctifying ennyumba ezo nga mugenda okwebaka mukole maps ogambe sitaani wano tosala ku buliri bwange ekiro toli kunkwatako oyo musajja tumulagira bulagizi
tumulagira bulagizi mwami Kisubi nze saakunyumizaako story yange eyo nga sinnalokoka nayina ebintu ebyajjanga ne bintuulako ne binyiga ate abantu abasinga babirina kunyiga kwebakako kunyiga nti okutulugunya okitegeera kijja nekikunyiga nekikuziba emimwa tosobola kwogera n'obeera nga aziira kyagala kutta oluusi nekikunyiga enkizi okitegeera yes ebyo ebintu bitulugunya nnyo abantu naddala abatamanyi Katonda kubanga ensi gye natambulirangamu ngimanyi naye kasita obeera nga osaba no sanctifying wogenda okusula no sanctifying amaka ago gonna n'ogaana sitaani okwegazanyizaamu n'olangiri bakuyita kulamiriza n'osoma n'ebyawandiikibwa musome ku byawandiikibwa mubitegeere mutegeere amaanyi ge mulina sitaani ajja nnyo ng'omuntu ali ignorant omanyi omufere kasita ajja nga nakubala tomanyi kyolina olina sente mpitirivu naye okimanyi muna abantu batwala sente mbuzisabira olina akwata obukadde 2 mbw abutwalira pasita busabira pasita n'abukubirayo kati awo obeera so ignorant wakitokwata obukadde 2 n'obusabira gwe kennyini gali amafuta gasinga gano kati oba nti bwe butamanya abantu tebamanyi nti Yesu yennyini ge mafuta Yesu yennyini ge mafuta amafuta gali mu ndagaano nkadde nga Yesu tanakola ki tanajja so bw'oba olina amafuta bw'oba olina Yesu olina amafuta you can sanctify everything yes oli wenkana n'omusumba wo ng'ate omusumba agamba leeta essimu leeta ensawo leeta empeta anti aba bazanyira ku bwongo tugisabire aba kuzanyira ku bwongo kati gwe atategeera kati nze tosobola kuŋŋamba mbu jangu nkusabira onsabirako ki I can pray for myself omulokole yes tokuŋŋaana nkuŋŋaana we mba njagadde okitegeera kati nze gye mbeera ewamu tewali kanisa ebulaaya gye mbeera tewali makanisa sisaba kyogamba nsaba I have my personal relationship with my God with Christ Jesus omanyi wogamba my God baba balowooza bukatonda obutono okitegeera nyina personal relationship ne Christ nsaba nempumulira mu ye mu mirembe gye okitegeera naye woba nga tomanyi mirembe gye wafuna woba tomanyi nti Yesu ye mirembe woba tomanyi nti Yesu ge mafuta ogenda kugenda ozunga buli kawamu ng'onoonya amafuta mbu bakwanointinge bakuteekeko emikono nga bakwongeramu diamond demons bakwongeramu emizimu okanya kubeera bubi ogamba omusajja yankuteko naye tewali kikyuka because teweetegeredde kutandika gwe kennyini kwesabira tewali kikuzunza mu bantu b'otamanyi kusabira tomanyi oluusi maanyi gyagajja kusuula bantu bigo Faridah nkweyanziza oza tujja kudda wano twogere enjiri nkulabe kati olinga nahiya nahiya nno naye yali Madiina yali musiraamu nalokoka Mukama mulungi kati abuulira njiri so ne Faridah ali wano lwakuba tannakyusa linnya naye nali ngenda ddikyusa naye nendaba nga tewali nsonga lwaki ndikyusa kati abantu balitegeera batya nti nali musiraamu kuba linnya bunnya okitegeera kikyolekera bannayuganda kyembakubiriza kwebeereramu woba olina sente zentonotono tandika ka bizinesi muleme okubeera lezi bannayuganda bali lezi bagenda ne basala ekkubo yenna nga tamu obaleba mu kkubo omwo naninagina bulinginyi kati batuuka eyo ebulaaya yenna nga era bapya naye we balwalwawo agenda n'akola ki n'omulaba ng'atandise ateekamu amaanyi ng'olaba atambulira ddala straight naye abasajja n'obasanga nga beebase ku ntebe banafu babeera mu firimu nga balaba omusajja omukulu n'atuula ku katandika butandisi paka kamalako olunaku lulamba nga talina kyakoze okitegeera ayina emikono ebiri okitegeera sijja kandekere naawe kubanga nyinza obutava wano naye bannayuganda kyembakubiriza mubeere bakozi woba olina sente yadde ntono tosobodde genda bulaaya nga bw'oyagala kwata ezo sente bangi bababbye mamu Kisubi olina akwata obukadde 5 n'abuwaayo kumbe obutano tebugenda kukumazaako ne babubba kumbe obwo obutano wali badde obukwata n'okolamu ka restaurant oba n'okolamu ekintu kyonna ekikuleetera ki n'owekuba kulima
Yes, n'olima n'otandika okukola Mukama awe omukisa buli we tukola. Nze njagala nnyo abantu abakola era olaba omuntu waba akola agenda avaayo mpulaki kituufu mpola ng'agenda akula ogenda okulaba abantu nga bagaggawadde bakola sikulera ki sikulera ngalo si Bulaaya abantu abula Bulaaya nabo basiraana n'akomawo wano nga talina kyalina. It depends on what you okola ki otereka otya. Oyinza okuba olifuna ssente ntono Mr. Kisubi nga naye otereka nnyo ne wabaawo nze nga buli zenfuna ze bakola ki ze batwala tuba banjawulo. Nze nja kubujja ku kyenkeera nga nyina obukadde wali 3 nga gwoyina 0 naye nga tukola omulimu gwe gumu ne ssente tuyingiza ziki ze zimu naye nze nkekereza n'endya katini n'entereka nemanya nti wentereka zino ssente zijja kungulira kapoloti nzimbeeko n'akaki n'akayumba ntandikeko ne ka bizinesi yeyo enjawulo. So bannayuganda kyekyo kyenyinza obbagamba mukwate obusente bwammwe mubutereke bulungi musobole okufunamu. Abali mu biyumba nga muli mu mizimu wakati mugume mwenyweze mu Kristu Yesu ajja kubasumulula ajja kujjawo buli kimu otandika okulaba nga babbosi bo be bakugondera. Okitegeera kwebeereramu kubanja ssente zo temukkiriza kubakola ki although byangu wano okwogera omanyi waliwo yaŋŋamba ekikulu byangu okwogera naye okukola naye nawe oba olina okuteekamu amagezi. Bosi wo waba takusasula myezi 2 mugambe gundi nyina netaga okulabirira omwana wange netaga ssente okukola kino kitegeera ababawala bola bababbi kasita amala emyezi 3 nga takuwa ssente ajja kulaba nga nnyingi genda katono nzimuwazaaki ekitegeera naye buli wamanya nti rutiini ono yeetaga ssente alina abaana balabirira alina osobola okubiteekawo ebyo just to keep him paying you. Naye abamu balowooza kanjira nzimulekera ajja zinsasula ku myezi 6 kumba apulaninga kuleeta mupye gwakubbe ezi 6 nakuwaayo gumu akuwaayo gumu oluusi n'akutwala nga kagudde n'okolamu ensobi ntono nnyo n'agikwata n'atakusasula bayaayi. So olina okubeera ng'oli mugezi muleme okwagala nnyo Bulaaya bannange abalina kye bakola wano musetolinge. Woba ovudde Bulaaya ng'olina kyokola jangu osetolinge mukole. Abaagala okujja nga temulina ssente abo simanyi kyakubakolera naye nga akakasente akatono kobeera olina wali badde okakwata n'obaako kyokakolamu. Mwami Kisubi nkweyanziza nnyo kunkyazaako leero. Mukama akumpeera omukisa ogw'amaanyi. Amiina. Tujja kuddamu. Manyi kinkola bulungi nange okubeera n'omuntu alina omwoyo. Kubeera n'omuntu alina eddiini. Amiina. Nti nina kyenganyulwa. Osanga nange bwe naatuukayo. Ate nno leka nange bwento bwe Mwami Kisubi nkubuulireko. Olaba zino programu ze tukola nga tutuula naawe fe abalina omwoyo. Yesu Kristo wamukkiriza? Mumanyi nti yali. Wamukkiriza kyembuuzizza buli omu amumanyi. Byenjagala okumanya ebyo byebiki. Omukkiriza kubanga okumukkiriza banzaala nina eddiini ngenda n'ensaba so manyi nti gyali. Kati waliwo personal encounter Mukama gy'aba ayagala tukole ki? Buli lwensaba mba nsaba naye omutegeera gw'osaba kyekikulu naye Bayibuli etukkiriza nti okkiriza na mwoyo gwo n'oyatula noki kyesirina kyekyo sinayatula. Tonayatula nti Yesu ye Mukamawo. Kati ani Mukamawo sooka olindeko nga tetunagenda. Mukama Yesu. Katonda. Ekyo kiwedde. Ye Mukama. Ekyo kiwedde. Era manyi nti that's why nsaba. Kuba manyi nti gwe nsinza. Era manyi nti yankolera bwe ekyo kye kisinga obukulu. Naye biri ebyogamba nti ndokoze. Omanyi ekigambo okulokoka kye kitegeeza? Mbuuza Mwami Kisubi nga tonnagenda. Mbuuza okulokoka kye ki? Ekyo kikyamu. Kitegeeza ki? Okulokoka kuba kuwona. Okulokoka oli ayinza okugamba mwana gwondokodde. Abatakututte mu ggulu abatakoze eki? Oyinza okuba ng'omuwadde ssente ng'abadde nnyo nti emukola ki? Emutta n'agamba bannange okoze eki? Ondokodde. Okulokoka kuba kuwona. Kati okulokoka kuno kwe tulokoka ffe mu Yesu tuwona
the wrath of God. Obusungu bwa Mukama obugenda okugwira eki? Obugenda okugwa ku nsi kuno. Bwe tuwona, bwe tulokoka bwe tuyingira mu kisa kye, kati obusungu obwo obunaaba buzze. Fate tuba ki? Tuba twalokolebwa. Tukomaawo, nja kufuna olunaku ndowooza nkuleete. Kasita nkinnyonnyodde. Mbulire lwaki walokoka. Ebyo byonna. Kubanga olabika naawe wayita mu bingi. Okutuuka okugamba nti atrapa mulungi sanga kusukkawo awo olunaku olwaleero kya Faridah webale kujja webale kwogerako eri bannayuganda. Kale nange kinsanyusiza nnyo. Bagenda kulaba Faridah abadde abuze. Naye muno waali. Nakomyewo. Mufa Bulaaya. Tuli naye wano. Nja kujjanga nze mbeera nnyo mu Uganda. Weewaawo. Kakwageza ekiseera ekirungi, beera bulungi, weeraba.